Endobeso. Kuchenda mu mukaaga tanzifuna tifama. Ekintu ky'omuziki. Endobeso. Katuyingireko Mutabizi tulabe munaffe agamba ati ono olunaku olwaleero. Hello. Uliota nyabo? Ndi bulungi okupotesebo. Bamsabu tabukoza kadi manamanja ne kabogozo ali ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki togera nani? The one Peter Peace. Peace. Bananga, thanks for calling. You're welcome, Peace. Bananga, simanyi naini no buzibu. Buzibu chi? I have my Hajji. Naye banange naku zino. Banange oba yanyigira. Nebo nkuba masimu. He ain't picking any calls from me. Simanyi na chichi. Bamuyitani? Ye Hajji twaha. Yegwe Peace? Yes. Like, munanga obimanyi. I'm at campus. Okay. Naye that guy that does the Sudan part of my tuition. Okay. Seriously. Nga ne hostel yanzijayo. Nafunira rental. Nga he's doing everything okulaba nti mbeera wakabi. Niba nenge simanyi. Tuition chi? Simanyi ku ati ndi ku campus. Ye school fees. Nega obimanyi munange. Kale kakati kale naye ng'otugondezaamu ko ku bimu nange ku Luganda. Bonange. Kakati. Kiki ekyatuuseewo? Nange Hajji wange takyakwata simu yange. Okay. Nabamukubira talina kyangamba. Kale obukyaka waliwo balumaza abalina kye bamugamba okitegeera. You know girls ku campus tebaagaliza. Tomanya twali tutusene kunteseganya nga tugenda kweyanjula like nga kintu tugenda kirinyisa level. Nzibonange simanyi kumanya kati landlord amanja. Landlord akubanja? Yes, kubagayo abadde asasula ennyumba. Kakati osula mu hostelo? Nedda ku hostel yanzijayo because nali seta ya kimala. Nazijayo nampangisiriza ennyumba. Oba gwe wennyini olina kye wakola Hajji? I don't think. But tewali. Kale webani na kyenakola nga sikimanyi. Ambe, but I need him. Obitegeera. Yogambi yajani? Ya Hajji twaha. Banange uba waliwo ekyamunyiza. Andi ready okumwetondera kuba banemwetaaga. Mambi mumugamba I still love him so much. Ale ne namba ya Hajji? Yes. Nkale katumukubireko tulabe mukwano. Ogambi Hajji twaha. Yes. Kale weba nnyo tuva ku Beat FM tulabe kyagamba. Bambi thanks so much. Gogwani? Peace. Peace. Amanyira Peace? Yes. Peace. Ranangi ankubire swahaba. Ana bayino mukwano. Hello. Hajji. Salamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Uliote Hajji? Bulungi anyone. Unonjogera ne Hajji twaha? Ese banyone. Bamtabu tabukoza kadi manna manja ne kabogozo liku Beat FM ekintabuli ky'omuziki sebo Hajji. Beat. Esebo. Bukibuzi. Kakati Hajji ekiriwo. Waliwo mucha Peace omumanyi. Ani? Peace yomwala gwe bayita Peace. Peace ki? Peace omwala Hajji kankujjukizemu kati ni yaliko girlfriend wo gwateekanga mu ssente gwawanga wanji? Astagfirullah. Shaitan Idris Rajim. Hajji mbadde tukubidde. Mbeki. Nga Hajji twagala kugamba nti Peace bambi ayagala kwetondera muddemu mwagala n'ebyo yakola byonna. Gwani iwe. Sebo gambi bampita kadi mandi ku Beat sebo. Kati aze ambabira. Takuwabidde Hajji. Peace ayagala muddemu mwagala ne. Kankubuli nako ogukazo. Ate lwaki Hajji? Omukazi namuteeka mu sente zange nnyingi nnyo. Omukazi ne mwagala. Omukazi nankola buli kikolobero ky'omanyi yali kyebakola omusajja. Sente zange nazirya gatanjagala taŋŋamba mbutanjagala paka lwe natuuka ne ŋŋamba bwesibako bwesibika mute. Hajji. Ati anjagaza ati. Hajji.
aleeta ki kamuvubuka ye yali amuwaga kati atedde ayagala na kumuwasa omuwase ye Hajji wabula mumanyiira abasajja babuzeeyo abalala anti akalenzi awo yalinawo akalenzi akamusigulanga nteekamu sente zange bwenziteekamu kyaka bwazikatwale we bazirya nkalaba buli kaseera keyongera gejja matama bali ku sente zange balya anti ati Hajji musonyiwe wallahi sisobola kusonyiwa omwana oyo yankola ebintu ebinene sobola na kunnyonnyola nituuka n'okugenda tugenze mututte autu alidde sente zange tuvuddeawo tugenze mu Loogi ngezaako okwagala nange okubaako ensonga zange zenzigusa natemu sente zange empitirivu egenze mu Loogi maze ogisasula antunuulidde atumizi tanyega amaliriza ngamba mbonna ali mu kasanvu era ng'okkiriza ebyo ebyekisiri bibaawo Hajji omuntu abeera mu kasanvu bibaawo era ku nze ne mugamba leka ndabe nga njagala kakasa oba ddala ali mu kasanvu olabe ki kakase kuba nali ntaddemu sente zange nga mpitirivu okebere ki wallahi billahi tallahi nga njagala kukebera ndabe oba ali mu kasanvu omwana oyo Hajji nga kyekikebeza omukazi nali ntaddemu sente zange empitirivu nnyo ate alinga mbuzaabuza wallahi omwana yagaana omukwatako era okuva olwo ne ŋŋamba kati neesonyiwa piisi kati anjagaza ki kati Hajji piisi mugambe ki ekisembayo gambira piisi bw'oba omulabi esebo awo mule mirembe wangi mugambe esebo awo mule mirembe assalamu alaikum warahmatullahi sebo ekiruma Hajji nze nkirabiki mutakwata kuki ekiruma Hajji ke kasanvu nabona namwe musuka asasuka naye Hajji munenyamu eki mbo you wanted to check out to the 70,000 Omuntu mu balanguzi the special reporter ennaku zino ndi mukunoonya sente kwe kusalawo nkoleko mu takisi ya mukwano gwange nekye nasanzeyo saa kyagadde mu mazima ga Katonda mukulu omulimu gwa takisi simwangu bulira abaana abasabaze ekibankoza amazima ga Katonda weyagala ekireka bbaala akasubi namubona mutungo bbiina wano otwalya bwereere yabwereere anya gavumenti gyabwereere ogiyita kitaawe wakoona kita kati obuuzaamu kiro nawe olaba ntinze kondakita gweyagala ogisolooza olega obubaaga mu mugongo kati kino kiseka ki nawe ogira buwiivu bwa layisi alega amaviiri oba njagala bibiri tezikwatako gwozirina wamanya boogenda alogenda madamu ayagala misu bibiri naye ayasama ani gwe yasamye eno takisi ogiyita kitaawe omanya abasabaze mumanyira nye mulooza buli muntu nijamisangamo amaaso okolera bibiri ayagala kikola aswadde bambe ebikola nabivaako dda singi gwenju ala kikyonvumya ekyo yagaziwa pilot gumuleme n'okusala gumulinganga ate n'atizaawo pilot yimirira nze guno omulimu guntama enziro mbya komedi byange yimirira yagala kubba masimu babulidde babba amasimu era mukwate amasimu gammwe muganywezi yimirira abana abasiru bambumya ekimala jali n'amagalo nyinza okugalirayo ekijja oluggi lwaffe olunyigiriza bayi kati mugenda mwesolooza ate mwe basiru mu olwalo lwendi bakwatako agakatonda muggulu nja kubakuba ani gwalegako obusibu nja kubakuba naye ng'akubaani njivaamu kaire ndaba bwankuba yatunulanga ebyenda by'embwa ku Beat Fama ekintebule ky'omuziki ekisinga Beat Fama mubeewo mwe baffe